wa buseere ennaku zino abantu bakozesa data mungi ate nga n'ensimbi ntono, so tulina okuba nga tukendeeza ku bigambo byogerwa mu program nga tuzifunzafunza. Kale bwe mala babuuzaako mwenna banjagala musooke mumpitize ku bantu balwambanga njala muntagingire omukyala gwe bayita Magi Kigozi, muntagingire omukyala gwe bayita Magi Kigozi ajja ku video eno. Njala muntagingire abatuuze bonna bannayuganda bali mu ggwanga erya South Africa, muntagingire omukulu gwe bayita Ali Mawale, muntagingire omukulu gwe bayita Salongo Moses Kibombo, naye abeere ku video eno, mukulu naye awangalira South Africa, naye abeere ku video eno nobaka bwenjagala omuwala butuusaako. Njala muntagingire Salongo Mulengejja wasanya Kalo Charles Peter Mayiga conspirative anaatuuka bulungi nnyo ku video eno kwali. Njala muntagingire omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka amunnumire kutu amugambe nti musajja wo atuuse ne program emuli Mulange Mmengo olunaku lwakusatu. Yo seriti bahabulwa gwe tebakulu kutumira mwana kubanga olwedde olina abantu balikodinga videos amaze kuweereza ate olumu nawo beerako live nga koli ku videos ono kansuleti kwe muli. Balwanyi bannange ku buli platform yonna, ku buli mu timbagano gwonna kwe muli, abali ku TikTok, abali ku Facebook, abali ku Twitter namwe mbagala nnyo mwe bali kukola namwe babantagingire. Njala muntagingire abajaasi ba UPDF bonna mu barracks ez'enjawulo muna tulabeka atakambi kano mujja kasanga bajja kabasaliramu. Naba police abali mu police barracks ez'enjawulo namwe bajja basabba bataginge basaliremu akatambi kano mujja kafuna kuba na ka message kamekenjero bayisi zaako wano then tulyoke tugende mu maaso ng'obudde bukyali. Bwe mmala obbatuma abantu abo ndowooza nja kwetaaga nsooka okwebaza. Nja kwebaza bakomredi bannange mwenna abakola omulimu gwe gumu ku social media kuno okwetola ensi yonna gye musinzira, abali mu Uganda n'abali mu diaspora, mwe bali kukola mulimu ogwo, mwe bali kwagala nsi yammwe kansubire nti buli kimu kitambula bulungi. Njala bebazaako nti mwe bali kukuuma mpisa, mwe bali kuwa nsonga zitamu, mwe bali butawa nsonga zitamu makulu. Tobagamba nti Museveni ajja kukola buli kimu ekisoboka okukola nti aziiza amawulire gonna agakwatagana ku nkyukakyuka ng'ateekawo bakazanyiikirizi abagezaako okavalinga amawulire, okukola diversion, okuteekawo stunts, era nga n'amawulire TV ze Uganda zigenda kubazibwawo amakulu mangi nnyo okusinga ate ensonga ezikwatagana ku ggwanga. Essaawa zino tuli mu njega ey'abantu abawambibwa, abattibwa, ababuzibwawo, naye nga tewali akyogerako okujjako okuleeta video ezisirwaza abantu gamba ng'ez'okukwana, okweyambula, okunywa omwenge, okubeera mbivulu buli kaseera, ng'ensonga ezikwatagana ku ggwanga tebaziwa makulu, naye nga baleeta stunts eza buli kiseera okuba nti bakyusa abantu obwongo. Kale njala babazanyi ba comrade abatasobola postinga videos n'ozita commentingako n'obutawa nsonga ezita amakulu butawaziwa makulu mwe bali nnyo balire ddala. Era nabagamba nti buli nsonga yonna ekwatako muno gwe mulaba nti avudde mu sekita gye yalimu ayingidde mu sekita endala ng'agezaako ekigendererwa kye kyakutawaanya, oba mukoze ki oba bakoze ki, mwe musirike tembawa makulu kuba n'ekyokusirika kati kibaluma, mwe mulina kusirikira ddala ne mubatunira butunuulizi ne mukola ekigenda mu maaso. Kale n'olw'ensonga eyo njala tandika ne video olwokuba saagala balwisaayo, njala tandika n'akalowoozo kaalyo then ngire ku kigula lwejjo tutandike video. Akalowoozo kaalyo njala kagende eri bannyinaffe bonna, bamaama bonna bannyinaffe, akalowoozo kano njala kagende gye muli kuba kakulu nnyo njala mukawuliriza. Tukkiriza nti mwe mutuzaala era mwe abatonzi b'oku nsi kuno ate mwe musaanyaawe mba mukkiriza, naye mu mbeera zaffe ez'obuntu naddala abakyala ngenda bawagaabwa okusinziira ku mbeera nga bwetambula mu nsi yonna. Tukimanyi bulungi nnyo nti amateeka gabafevalinga nnyo mu nkola y'okuba protectinga, okubawa obuyinza okusinga abasajja, kirungi nnyo. Naye njala bajjukiza nti newankubadde amateeka gabafevalinga mu diaspora gye muli newaka gabafevalinga, naye njala bategeeza ekigambo kimu nti enze nkanankana n'ebisikite zaaka. Waliwo ensonga lwaki omusajja ayitibwa musajja, waliwo ensonga lwaki omukazi ayitibwa mukazi. Ennaku zino obufumbo busatulukuka ku speed etabangawo, omukwano gusebengeredde ddala, obutemu bungi nnyo ku saidi zombi, ng'abasajja batta abakazi n'abakazi batta abasajja. Lwaki njogedde ensonga zino? Kubanga njala sinzira mu bikolwa byonna ebigenda mu maaso mu Uganda. Uganda y'ensi kati erimu obufumbo obuddukira ku speed eyawaggulu naddala mu kiseera ky'okwawukana nga baawukana nnyo, ate nga baawukana bayisinganyiza ebigambo bingi nnyo. Naye njala bagamba nti mwenna abaana ab'obuwala n'abakyala bakulu,
newankubadde oyinza okuba olina degree olina diploma olina PhD era oli mugagga fogge oli mugagga togge naye bw'oba oyagala okuwangaza obufumbo bwo n'okubeera nabwo njala kugamba degree tezikusigula kutwala n'omusajja wa wansi ensimbi tezikusigula n'omusajja afuna ntono gw'ofuna nyingi omukineko owa omukineko guloze nti gwosinga okutegeera tuzze tulaba nti obufumbo bw'abaddugavu naddala ku lukalu Africa bugenze busaanawo nga tukoppa enkoppa y'abazungu nti abakazi benkanankana n'abasajja mu butonde bwennyini tekisoboka mukazi tenkana na musajja ne bibulya yennyini gye tusoma era omukazi tenkanankana na musajja naye olw'okuba omuzungu alina enkola ye ey'okuba nti ayagala biteredde yensonga lwaki yateekawo omwenkanonkano ogwo which nti buli mukyala ekyamukolera bulungi nnyo nti yamanya kizibu kyalimu nga njala bazzayo kemabega eyaliko omumyuka president wa Uganda omukyala Dr. Spezaza Wandera Kazibwe yakozesebwayo seri okuvayo okwogera ebigambo nti abasajja bakubenga ku ngufu n'ebintu ebirala bwe batyo kyakomekereza kennyini naye obufumbo omufuddeko era n'enfa baawe Dr. Kazibwe gyefaamu yali etiisa nga n'abaana famire yawukanamu kati olwaliro lwaki nkoze akalowoozo kano nga ntegeeza abakyala muleme nnyo okugendera ku bikolwa na bigambo by'abantu betuyita nti basomyeko era beyita nti ba public figure batya ntwala omukisa guno okutegeeza omukyala gwe bayita Mage Kigozi nakazadde wa Uganda maama abubaka bwo twabudde neffe tukimenti buli muntu yenna wagira NRM atuuka akaseera ne bamununamu obwongo Museveni amugamba statement ez'okukola ng'agezaako okubuzaabuza abantu n'okukyamya abantu statement giwakoze nti oyagala abakyala balekerawo okufukamirira baabwe guwa gyogedde nga ggwe nenjala kugamba nga nze Lumbuye nti oli waddemba okwogera ebigambo by'oyagala ne kasitoba ngo byogerera mu makaago naddala nga bikwata ku buwangwa n'ennono nga bikwata ku bufumbo mbuuza lwaki gwe bw'ova n'ogamba nti abakyala balekerawo okufukamira babaabaabwe naye nga wafumbako kko mu maka g'omugenzi Kigozi ate ng'olina n'abaana abawala babaserabidde kati gwe amakaago obanga ekyo mwekiri nga toyagala abaana bafukamire babaabaabwe kibuulira abaana bo b'ozaala naye ababala baleke kubanga bamanyi obuvunaanyizibwa n'ekiri mu kugondera omwami n'okiri mu kugondera omwami bw'ova n'ogamba nti toyagala abakyala bafukamire babaabaabwe gwe kikkakatako nga gwe tewali akukakase kufukamira n'abaana bo bonnyini bw'ozaale tobakaka kufukamira musajja naye omwana omuganda omusoga omunyolo oba omuntu yenna ayagala obwanga olina n'okurespectinga bbaawe wadde mu mufukamira kuba gwe tebikwatako nga ggwe kati mwe betwanira biddeko abandi badde babuulirira abakyala n'abaana b'obuwala butya ebamanaginga obufumbo golw'okuba nti oyinza okuba essaawa zino tolina mukya mwami akola ki mwami akubeezaawo gwe n'okitwala nti okubeera nakiyombekedde nja kitwala bwe nti kuba sikimenyeza biga byawe sibirumamu olw'okuba nti olina kiyombekedde tokyalina musajja gweofumbira gwe nooza nti n'abaana ab'obuwala generation ezijja kubeera bannakiyombekedde nga tebalina respect obanga tebawa ekitiibwa mama eyo message wakoze nkyamu tozanyisanga buwangwa tozanyisanga nnono okufukamira kitiibwa ekiweebwa omusajja nga kimuwa mukyala we gwawasizza kubanga naye amuwa ekitiibwa ng'omukyala kati gwe buva nti abakyala balekerawo okufukamira babaabaabwe obanga alumba obuwangwa n'ennono naye ng'ate nja kugamba gwe oli wa ddembe n'abaana obutafukamira naye leka kukyame bantu balala kubanga kyekiraga ekitiibwa era kyekitwawulwa ku mawanga amalala era olanabetukirupe babazze mu Uganda batandika okwegomba engeri abaganda gye balinamu empisa zaabwe kwe kuli okufukamira okuwa ekitiibwa abantu abakulu n'okuwa ekitiibwa n'abo bantu bakusingako abakyala ennyambala gye bambala n'enjogera n'enneeyisa naye kati gwe ojja n'ogaa nti abakyala balekerawo okufukamirira abaami baabwe please obubaka tetujja bukkiriza kuba tulina n'omukyala Spezaza Wandera Kazibwe yakola ekigambo kye kimu kyamuviiramu twakiraba kati gwe mu kitiibwa ky'olimu njala kusaba ekigambo kimu maama olina amaka olina abaana babuulire obutafukamira naye abannayuganda baleke bakole kye balina okukola kubanga buwangwa na nnono bwe banaale mu bufumbo si gwe ojja okubeerayo ojja kubeera oli mu fulaati zo ne famire yo nga bba abaana balemeddwe obufumbo olwo basigamu ensigo enkyamu kekabadde akalowoozo kaali omukama akunkomere tugenze mu kiggulalo gikyaleero ekiggulalo gikyaleero no njala kigenda eri mwenna abasajja bakuuma ddembe abali mu Uganda era njagala montagingira abapoliisi oba mujja kasalamu kasindikira abapoliisi n'abamagye mu barracks gye muli
Mbalamusizaako mwenna abaweereza b'eggwanga abakuuma ddembe gye muli ng'oyagala enkyukakyuka mu ngeri yo yonna. Ekigulalo gikyalero kibaweereza mwenna nga ngenda kijja mu luyimba lw'omugenzi Paul Kafeero eyayimba nti kamwa kabi kasasiro ganga. Kamwa kabi kasasiro ganga ntegeddeko okusinziira ku sosi zange nti abasirikale bangi mu bitongole by'okwerinda mufunye obuzibu, abalamu buzibu abalamuttibwa ne mission ze bamuteeseteese ne zirinyibwamu eggere nga temumanyi. Kale njala bategeeza mwenna abasirikale gye muli wa poliisi oli wa magye njala bategeeza nti Yoseri tibahabula otabasira mutano wa kale kisere emeze zile nsanga bisibe. Ensimbi z'eggwanga ezisinga obungi azimalira nnyo mu kusindika abantu ababega naye nga tomanyi ani agenda kukubega. Tukimanyi nti mulina obulamu ng'abantu abalala era mugenda ne mwekyakaliramuko mu biseera byammwe by'eddembe ku mabaala agaliranye barracks oba ageesudde barracks nga mugenza okunywamu. Naye njala bategeeza okusinziira ku complaints zenfunye n'okulabula kwe njagala mbagambe nti Yoseri atikka abaana ab'obuwalajjana oba abawala abava e Rwanda n'abayingiza eggwanga Uganda n'abasaasanya mu bitundu by'enjawulo by'eggwanga buli wamanyi nti waliwo barracks w'abasirikale beeyunirawo. Abaana bano wabateekawo abakozesanga bambega mwe bambi basajja battu mufuna omusana mujja munywemuko entabaaza bakadde. Bwe munywa entabaaza bakadde ekiddira mu kimanyi bulungi nnyo kuvaawo na mukyala nagwo bw'osiimye naye ng'abakyala bano babajjidde commission abakyala bano abaaka bano. Kati bw'otuuka eyo onyweddemu entabaaza bakadde mutuuse mu kukwata ekigo ky'abakulu nga mukikutte. Munnange olw'okubeerako ssega mwenge omukyalo najja kukubuuza ekibuuzo waaye oli munnamagye naye ebigenda mu maaso mu ggwanga tetubitegeera musajja atukooyezza twagala aveeko munnange naawe ng'osumulula abasinga obungi mbadde ne mission ez'okuggyako Yoseri abamu mulina ebintu bingi nnyo ebyama byammwe ne mubyogera kumbe gw'obigamba amaze okuswitchinga on agenda kuteeka mu ntabwe oyogera ebigambo ne pulaani zonna ze mbadde mulina ez'okuggyako Yoseri tibahabula otabasira omutano wa kalekezi. Kino kiri mu poliisi kiri mu magye. Kale mwenda ba serving arm officers aba UPDF njala bategeeza ku barracks ze mulimu amabaala agaliranyewo n'ageesuddeko ebbanga nye mugenda okunywera omwenge. Abakyala bonna abali abasinga obungi mubeetegereze nnyo era bwe mbanga mwakuyambako bannayuganda okuggyako nawookera wa Yoseri tibahula n'abafere banne n'abatemu mugezeeko nnyo okusiba akamwa kammwe ndadda nga mmaze okunywa entabaaza bakadde. Ntegezezzaako nti Yoseri alina bambega abakyala nga bano bateekebwa mu mabaala okuba nti babajjamu ebyama era ogenda okulaba gwe bakutadde mabuusu oba bakubuuzizzaawo oba bakusse oba ne mission yabaddewo ey'okugezaako okukola kye tuyita surgical operation nga tegenze mu maaso oba Yoseri abuuse oba diddigi abuuse. Kino kiva ku kunywa ne mugangayira abakyala ne babakwata ku kebo oba ku switch ne mutandika okutokomoka omugambo y'olumalamu ng'ategeeza mukama we aba yamutumye nti omujasi gunne gundi aŋŋambye kino ABCD kye kigenda okuddako era ogenda okulaba mwana wattu abadde bategese mission ey'okulya diddigi oba Yoseri oba eyogeza kukweta mu kikolwa ekitaasa bannayuganda nga egudde butaka olw'ensonga nti entabaaza bakadde leesa obuzibu nga Yoseri akozesa nnyo abawala abanyarwanda bajja Rwanda nga bajja mu baasi ne bajja babasaasanya mu mabaala galiraanye barracks eza poliisi n'ez'amagye n'ebitundu ebirala gye mugenda eyo kubanga mbeera tutagenda bamanyi nti mwe temwagala gavumenti naye nga talina sosi ntuufu wa wagenda kujja information kyovula nti abasirikale mugwa katego kanduza mukitegedde bulungi nnyo awo saagala balwesaawo njala tugende ku video eyandeese bulungi nnyo. Alright. Ndowooza kansoke mmale okuyisaawo information eno ntegeeze bannayuganda mwenna 1 minute muninde katono nnyo akantegeeze bannayuganda mwenna abadde bangoberera bategeeze nti bwe mbeera ku mutimbagano kuno nezikene baga ebigambo bino abasinga obungi mubitwala serious eri abaisulayo gwa naggamba nzize mbagamba nti Yoseri akozesa nnyo abakazi okutemula ba opponent be nja kukuddiza ku musango gwa kaziini n'emisango emirala gibadde zize n'ofa n'ofiira mu ngeri tategerekeka. Njala bagamba n'omugenzi Dr. Agre Kiyingi bw'atyo bwe yavuddewo ngeri omukazi yabaddewo yeetabe mu kikolwa ekyokutta omusajja ono. Nzize ngoberera omusango guno nabutya Dr. Kiyingi ebigenda bimukwatako
Otwongerera essawa zino njera bategeeza omukyalo ono ne Yoseri bakukusa okulaba nga omulambo gwa Kiyingi guyingira mu ggwanga guyingidde leero essawa zibadde nga 9 ku 10. Nkiddamu omulambo gw'omugenzi Dr. Kiyingi guyingiziddwa mu Uganda mu nkukutu. Lindako. Njera tegeeza eggwanga. Omulambo gwa Dr. Kiyingi guyingiziddwa mu ggwanga mu nkukutu gutuuse ku ssaawa kati 10 ku 9 ne guyingizibwa mu ggwanga Uganda. N'ekisinga eky'ennaku teri wa family abadde ategedde nti omulambo guno kugenda kuyingira. Tewaliwo olupapula lw'amawulire, TV, radio station, munnamawulire, buloga yenna avuddeyo kwogera ku mugenzi Dr. Agre Kiyingi bukyanga afa ebimukwatako n'abantu babadde awa ssente ze enkumuliitu ebbanga lyonna lyabadde ng'alwanira ofuna obwenkanya ku ggwanga Uganda. Basajja mmwe simanyi lwaki omusajja ono mwamuvaamu. Butyo bwe mulanga bavuma Kyagulanyi ne mumuliisa ne mukola buli kimu ekigendera kyammwe ki omwoyo muyina mutono muyina ki. Kale mwenna bategeeza eggwanga kubanga tebajja bagamba omulambo gwangidde mu nkukutu bagujja Australia ne gutuuka gutuusulwa kati wa saa 9 ku 10 bagukirinze lusanga 11 12 ne bagunefa family members bati bamanyi. Era n'enkya ndowooza enkya ku Monday sawa zijja kubanga nnyezo kumacha omubiri gwe gwa kuteekebwa ku kanisa Lutiko Enamirembe ku ssaawa 4 gwewe ekitambiro ky'emmisa. Bino byonna tebiri mawulire, tebiri ku papula mawulire, tebiri ludda, tewali n'omu yabyogeddeko kubanga bana basajja batta omusajja ne bakikuuma ng'akyakyama ne bakukuta n'omukazi takumye rumba Australia talina kyakoze eki bw'atyo Dr. Kiyingi munnange omusajja abadde omunene walwadde alwanira eggwanga bwe batebamusaanyizaawo agenda kuziikibwa ng'emmese ng'eggwanga teritegedde buli kimu. Naye nze nabagamba azijja nembawa information agitwala gitwale agirekawo girekaawo. Ne buli musajja yenna ng'omanyi nti oli munnayuganda nakabala weegendereze nnyo omukazi gw'olina mu maka kasita omukazi atandika okufunako 99% authority. Nkiddamu bannayuganda abasajja oba oli mu byabufuzi oba toli mu byabufuzi mwegendereze nnyo abakazi muwasa. Nammwe abakazi abalina ssente ng'oba oli mu byabufuzi oba toli mu byabufuzi mwegendereze nnyo abasajja be mutiitiira. Kasita omusajja akutwalako authority 99% mmanya nti oyo omusajja si mulungi. Mwe abasajja oba oli munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi oba oli munnabyanfuna naye nga olina ku ssente otegeerekeka. Kasita omukazi akutwalako obuyinza n'akukontrolinga ebitundu 9 ku buli 10 weegendereze nnyo muganda wange ojja kukomekkereza ng'oyingidde entaana. Omukazi ng'akuggyeko famire yo, akuggyeko nnyoko, akuggyeko kitaabo, akuggyeko abooluganda bakola mikwano nga ne ku mulimu gy'okolera talina muntu gwakkiriza kubeera access ku ggwe. Manya nti oyolekedde entaanaayo era nga n'obuyimba fuba eggulu y'empeera batandise obukuyimbira ng'obudde bukyali. Kyekituuse ku mugenzi Dr. Agre Kiyingi bagenda muziika ng'enkoko naye ng'eggwanga lisirise teryanyega. Teri TV, teri radio, teri muntu lya ku ssente ya Kiyingi abadde akola post ayogera ku Kiyingi okuggyako nzenze kakubanga mbadde ng'obiri omulwanyi gw'abadde mmanyi nti abadde mulwanyi. Bw'aba alina egyamusobako mukama muwummuze mirembe naye nga omubiri gwe gutuuse. Ne genda olaba kuli TV kuliko nze postinze guugwo nze genda ku peegi zange eya Fred Kajubittu genda ku Lumbuye Broadcasting Service ne Fred Lumbuye account oba wentedde post eno ng'omulambo gumaze okutuuka naye abasigadde bonna tekuli abadde ayogera ku Dr. Kiyingi. Era abadde bagenda muzika nga n'ensi tetegedde nti yayingidde nga ne bafamily members bonna babasalako. So mwenna mwegendereze. Awo nvuddewo sigenda kulwawo naye nga kitalo nnyo mulwanyi w'eggwanga Allah amututte bw'atyo wasirise. Kandoza katugende buterevu ku video eyatuleese mu bwangu. Tutandikidde wano. Kansubire nti wasaanya Kaloli Salo nga mulenge gy'otuuse ku video eno. Gye baliko gy'otuusaako engalo mukulu.
nateekawo programu eno nga nze ng'omuntu nakye neekengedde ku nkola ya Yoseri abalala gye bataasobola kulaba. Yoseri ono ye musajja ono abasinga obungi mwatunula bbali temwasobola kulaba. Kansooke nzanye ka vidiyo ke kano bwe tugenda okujja vidiyo ya leero. If they don't save us, we shall die, like happened with the slave trade. How can this be? Slave trade went on here for 400 years. These idiot chiefs were here just putting on monkey skins and so on, looking like clowns. Kankaddemu katono. Omukulu ono Yeseri mu nkola ye tayagalangako Bwakabaka bonna. Kubanga akimanyi bukumakuma abantu era bwina bingi bibuzibira. Era kyovola byavaayo n'agamba nti yeewuunya bakabaka ab'omu Africa n'ab'omu Uganda abaaleka obusibe oba kye tuyita slave obwatwala abaddugavu okubatwala mu bazungu emyaka 400 naye nga bo kye bakola tebasevinze bantu baabwe bambadde maliba ga ndiga na ga bisolo okugezaako kutiisatiisa abantu n'abayita abagwagwa bayita ba idiots. Nabagamba nti mu nsi yonna Yoseri yasinga okuwemula ye mukulembeze asinga okuwemula era n'abaana bali ku social media ko bayigiridde kankabaddiremu. If they don't save us, we shall die, like happened with the slave trade. How can this be? Slave trade went on here for 400 years. These idiot chiefs were here just putting on monkey skins and so on, looking like clowns. All right. Mr. Yoseri Tibaburwa, Rutabaisirwa, the son of Karekez. I'm here to inform you that the more you keep on abusing the traditional leaders in Uganda, as well as the same time you try to bribe them so that they can't come out to talk about the bad situation or the catastrophes which are taking place in Uganda. You are kidnapping innocent Ugandans, you are killing them. But right now you are blaming them that they did nothing during the slave time. Right now, as you, the so-called Museveni, you are the #1 amongst of all Ugandan leaders who have betrayed our nation. You've talked about slavery, but you are the master of slaves. Reason being, your family is the one owning all the labor exportation companies across Uganda. Our brothers and sisters, they are suffering in the Middle East. There is no difference between those girls who working as maids in Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Dubai, and elsewhere. What you are doing right now, it's a modern slavery. So you are abusing our traditional leaders that are idiots. My friend, it's a huge mistake. There is no difference between you and the people whom you abused, that they did nothing. But for you, you are the master of you are the master of slavery, because you are the middleman of all Arab countries who come to Uganda to get our sisters to go in the modern slavery. Chikanchikude mu Uganda. Wayogera n'ogamba nti abakulembeze ab'ennono Africa ne mu Uganda bagwagwa olw'okuba nti baaleka abaana baabwe n'abazzukulu abantu baali bakulembera okubatwala mu busibe obukake. N'ogamba bamenya kwambala mali bagamba ologoma na kutiisatiisa abantu bana kye basobola kukola. Nenjala kugamba ekigambo kimu otwogerere essaawa zino. Family yo yesinga companies ennyingi ezitwala abaana mu busibe obukyuseemu katono. Era nga bali nno baabatwala gye bali baayanjaala baafa naye abaayanjala bali mu America, bali mu Mexico, bali ludda abayanjaala. Era ensobola ky'abaddugavu balina eddoboozi mu nsi ze bali. Neggwe abafu batwala kubasala mu bibumba biwoowoolo nsigo kubanga obatundanga ekyobugagga. Kati gwe nabo enjawulo erirudda. Nze sigenda kuvuma boga nti they are idiots. No, just mbali njala kujjukiza bujjukiza nti abakulembeze ab'ennono bakola kyamaanyi nnyo. Ate wagamba nti oli muchwezi, kati kankujjukize. Bw'ovuma abakulembeze ab'ennono nti bali bagwagwa, gwoga nti oli muchwezi. Obuchwezi tebaali Bwakabaka.
Kitegeeza naawe oli mu kabinja kaabo abagwagwa babadde oyogerako kuba bagamba nti oli mu chwezi naawe oli mu kabinja k'abachwezi abagwagwa naawe oli mu kabinja k'abachwezi abagwagwa kuba kasitoli mu kabaka yenna nti mugwagwa kitegeeza naawe mu chwezi bwali ovaamu naawe oli mugwagwa ano batovudde mu chwezi nga waveeri ewa kabaka Kigeri eyali e Rwanda kubanga najoshibuka naye obo muvinde muti yali mugwagwa kati bwogamba nti omugwagwa oba bagwagwa kitegeeza naye mbwa kabaka jole osibukere ewa kabaka Kigeri nabo baali bagwagwa as long as nti omugwagwa kulembera mugwagwa munne kati mukulu wegendereze nnyo ebigambo byoyogera kubanga ffe tuvunula ebigambo bino tubiddamu bulungi nnyo ndozo kitegedde awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala Kulokutano najja ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka tagenda kusiima kulabikako eri Obuganda nakibagamba waliwo omukyala yakuba essimu katugenze mu kanyumira akekuba essimu nenkijjukira kuba mbeera n'ebintu bingi nnyo ku mutwe ne mbategeeza omutana tagenda kulabikako ku mipiira gy'amasaza egiggalawo egy'akamalirizo nzize mbabuulira ebizibu Ssaabasajja Kabaka by'alina mu buyinike bwalimu obwamusibirwamu omusajja mukulu wasanya kalo kyali Peter Mayiga eyajjagoba oluuma era ng'abasajja baakabalo bonna afuukidde Ssaabasajja Kabaka ekyambika amufuukidde kagumba weegoge omusajja mu kwetega tasimayi bakazi buli kimu ayagala kweteekawo ng'akajonjo kubanga yayagala bamulabewo abeere ng'ali mu mawulire Ssaabasajja Kabaka ng'amutuulidde ng'akozesa amaanyi g'emmundu omwami ono enaku zino akola bizinensi ayita bano ayita bali akola buli kimu okwefuula kyatali kubanga baamugoba dda era naddamu neyeeronda ebizibu byalina emmengo biyitirivu nabagamba n'abakozi bonna abali mu bitongole byonna ebisingo by'Obuganda n'ensimbi tebakyafuna nga n'abadde jjo abadde bagezaako okukubiriza ebyokwerinda abaana abo bonna abadde bakola ku lwa Buganda nabo bennyini n'ensimbi tebannabasasula bangi nnyo n'abala bangi nnyo Ssaabasajja Kabaka yaganye okulabikako ku bizinensi y'amayiga ey'amasaza era abantu badde banyiivu nnyo lwakuba nti tebakkiriza bantu okukwata vidiyo ezo nga Ssaabasajja Kabaka yavadda musajja otakyamwagala naye nga mumanyi nti omuntu bwakwesibako afuuka lukokobe ate batakyaswala yakoowadde akasajja kano kubanga obufere bukayitiridde n'obubbi so njala bategeeza Ssaabasajja Kabaka gyali si mulwadde mulamu bulungi nnyo just akyalina embeera gy'asoma gyeyetegereza so si mulwadde nga bwe badde babategeeza gyali bulungi nnyo n'ensonga mugenda zitegeera bulungi mpolampola mwena badde bayunguse ettamutama Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi nedda Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi nga mumanyi nti era akyafuna obujjanjabi era singa abaaliko ekizibu kyonna basobola obategeeza naye nga ali mu buwambe lwakuba nti atera okwemululamu n'agenda n'afuna obujjanjabi naye nga ali mu buwambe obutagambika so teyasobodde kulabikako olw'ensonga ezimu oba endala naye ng'ensonga ezamuganya okujja bwe kuba nti akasajja takyayagala kalabako kamwesibako naye nga yakakoowakoowa dda kati wano we tugenda okutandikira vidiyo ya leero nsaba okuluma ku kutu kwa Ssaabasajja Kabaka okuwaabira ssebo ow'ekitiibwa Magulu Nnyondo Ronald Mwenda Mutebi II okusinziira ku nteekateeka ya Yoseeri ne musajja we Mayiga gwalina emmengo ey'okwonoona erinnya lyo n'okutyoboola mu bantu b'obukulembera oyina ky'obadde tomanyi kankuloopere nd'okuviire ku ntono Ssaabasajja Kabaka njala kukuwaabira era nkulume ku kutu nkutegeeze nti abazaana bo ne basajja bo okwetoola Buganda munnange omusajja ono yazze embuto okuba tawaanya n'okubaliisa agakanja gye bwavako katono emyaka gye buyiseeko omukulu ono yateekawo enkola eyakyapa mu ngalo muno bwe banyagira ensimbi n'ettaka ebiyitirivu nnyo ku Baganda so nga ate Abaganda bangi bagobeddwa ku mataka basendeddwa ku mataka ng'omukulu ono teyeenyeenya eyo sigenda kuddayo mu lugero kuba lujja tujja tubagamba buli lunaku naye njala batwala kumpi wano mutegere ebigambo bino wammanga Ssaabasajja Kabaka ansaba kuloopera nti musajjawo Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Salonga Mulengejja n'ekitongole ekirina okukuuma ettaka lya Buganda nekirambuka ekya Buganda Land Board bazze embuto batukiza enkola ey'okuddamu okubba abasajja n'abakazi Abaganda ku ttaka kwe bali omusajja ono ayagala ensimbi alinga amayembe Ssaabasajja Kabaka wayimiriza enkola y'ekyapa mu ngalo naye bagize embuto era ndoozi etutte emyezi 2 ng'etambula naye nga ya bubbi bwe twogerera essaawa zino ekitongole ekikwasaganya ettaka mu Buganda ekya Buganda Land Board
kitambula ku magombola eg'enjawulo byalo ku byalo mu Buganda nga bagamba nti bategeka emisomo gy'okusomesa abazaana bo n'abasajja bo nga babasomesa ku ngeri y'okufunamu obutuuze oba obutuuze obwalizi ku ttaka lyo n'okuba nti abamu bazza obujja endagaano zaabwe so nga ate ebintu bino byonna wabiyimiriza. We twogerera essaawa zino emisomo gigenda mu maaso naye ekiva mu misomo gino munnange kikali amaziga era ebinaava mu musomo guno ngenda ebibadde mu musomo guno ngenda bikutegeeza. Ssaabasajja Kabaka we twogerera essaawa zino ekitongole kya Buganda Land Board ku biragiro bya musajja afutubaddeko emmengo Charles Peter Mayiga ne Buganda Land Board batandise okutambula kyalo ku kyalo magombola ku magombola nga basomesa abantu bayita buli ayina ettaka lya Ssaabasajja Kabaka lyatuddeko babasomese n'okubabuuza bunene ki obw'ettaka bwe balina ku ttaka lyo Ssaabasajja Kabaka. Abantu bano basomesa abantu naye buli muntu yenna ajja mu musomo guno ajja n'endagaano eraga obwannannyini obw'ekibanja ekyo n'abalagano obunene obw'ekibanja kyalina ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Bw'amala otuuka eri okukkiriza okweta mu musomo guno n'okuba nga bagenda kukola ku nsonga zo bakuggyako emitwalo gy'ataba 30 egy'Uganda. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka nkuloopera obubbi bwa zembuto obw'ensimbi emmengo nga bayita mu kusolooza ensimbi ezitali mu mateeka nga bazijja kubatuuzeewo. Nkiddamu buli muntu yenna ajja mu musomo guno ng'aleese endagaano ye eraga obwannannyini ku kibanja ekyo n'aleeta n'empapula eziraga obunene bw'ettaka bwaliko. Nkuloopera Ssaabasajja Kabaka omusajja w'omuzaana bamuggyako emitwalo 3 egyataba oba emitwalo 3 egy'ensimbi ze Uganda ng'ensimbi ez'okumuwandiisa asobole okuba nti yeetaba mu musomo guno okuba nti bategeera biki ebikwata ku ttaka eryo. Mu mbeera eno ey'akafandali ng'eddya ly'obukadde basajja bo ne bazaana bo kimanyi nti ennaku zino ensimbi zibeeta kuza lujjo tebalina adde n'ekikumi ekikuba ennyonyi. Abasinga obungi bwe bajja mu nkuŋŋaana zino nga ensimbi zino tebaziyinza bavaawo boogera ebigambo ebikikinike era wensobodde okutuusaako amawulire gano abantu bangi nnyo batandise okwevuma naye nga tebakwevuma nti gwe wasindisa abantu bano wabula ke omu ku bukodyo bwe nakugamba nti omusajja ono atambula akola ebikolwa ebigezaako kusiiga ekko n'okulaga nti abantu bw'abavaamu era abasajja abakulu bakulidde emyaka bavuddeyo nga boogera ebigambo bye sijja kuyisa kuba nange mbanga abiwagira nti mbyogedde bye bantumye oba bye mbyogedde nga byo si byabadde nga byabadde. Ekisingira ddala okunyiiza abantu bano bantu bangi abasenze ku ttaka lya Buganda oba erya Ssaabasajja Kabaka nga buli omu ayina obunene oba obutono ku ttaka lye. Waliwo ayinza okuba nga alina fuuti 2.5 ayina 5.5 1 ku 10 ayina 2 ku 2 oba ayina eka oba ezeeyongeremu mu maaso. Naye ekyensonyi ekikwasibwa abasajja bano n'abakazi babajjako emitwalo 30 buli omu n'ayina kafuuti akatiŋŋinirya bamuggyako 3 ayina eka bamuggyako 3 n'ayina ettala okusukkamu eka ne bamuggyako 3. Kino kyabajja mu mbeera ne batandika okwogera ebisongovu ekyaviddemu okutandika okuyisa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka mu kamwa nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka naye yeetabye mu kutulugunya Abaganda era tabayambye nga basindikira ekitongole kya Buganda Land Board okubanyaga era nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka naye weetabye mu kubabba. Kino abamu katuno ebikonde bibabugume olw'ensonga nga bagamba nti ebigere byetwogera si bikyamu byetwogera si bituufu abamu nga bagamba nti bituufu. Ogezaako okubuuza abasajja Buganda Land Board nga babagamba nti muyino zisasula kubanga ziviira ddala Ssaabasajja Kabaka yatulagidde tukole ekikolwa kino. Kale Ssaabasajja Kabaka nga mmanyi nti oli musajja wa kisa era ayagala Abaganda nga nawe bakwagala nkusaba n'obuwombeefu nze muzzukulu w'amazige otule mu nsonga zino ng'obudde bukyali kubanga obubbi bwewasooka okuyimiriza obw'ekyapa mu ngalo bwazze mu butereevu nga buli mutuuze yenna atudde ku ttaka lyo bamuggyako emitwalo gy'ataba 30 emitwalo 3 egya Uganda bamuwandiise asobole okuba nga afuna ebyogera ku ttaka eryo. Ekisinga okunyiiza kikino wano wammanga Abaganda bangi balina amataka gaabwe ng'era manene kokko ng'era ga Buganda. Kati abasajja bano babagambye nti buli muntu alina ettaka erisukka mu eka 5 10 ku 2 ono wakufuna ekyapa nga kya mu ngalo kya myaka 49 naye ng'emyaka gina 49 begiggwako ettaka liddizibwa obwakabaka oba bw'obanga alina obusobozi obusobola okwegula okuddamu okwegula alinyowinga eriizi empya so nga ate tukimanyi bulungi nnyo nti enkola eno wagiyimiriza
olw'ensonga nti yali eri mu kubba bantu ng'era teri mu mateeka agamu agafuga obuwangwa n'ennono ku ttaka lya Buganda. Era bano bagamba nti omuntu atasobola kuba nti yeegula oba atasobola kuba ng'afuna liizi eyo, era enkola ng'eri yasookawo nti oba olina eka bakuggyako ekitundu, bw'oba olina eka zigenda bakusalako ekitundu baliko bakuwa ekyapa mu ngalo obuuza ettaka liri bakuggyeko ani alisigaza era liragawa. Kale Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okuwaabira nti omusajja ono engeri gy'anoonyamu ensimbi si ya buntu bulamu eri Abaganda, era bavudde mu nkiiko ezisinga obungi nga bakwevuma nti tobayambye nawe weegasse mu bantu abatulugunya. Kale buti erinnya lye lifa ku ground kuno nga tomanyi, kumba abasajja batamanya ngamba bali mu kwonoona linnya lyo nga bakozesa okuyigiriza Abaganda abali ku ttaka. Awo tovuddewo. Ensonga z'ettaka nno zino mpanvuyirivu, era abasinga obungi banyiivu mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka wavaayo n'okangula ku ddoboozi buti abantu abagobwa ku battaka mu Buganda bwe balwawo okufuna ensala n'obwenkanya ku ttaka. Naye omumpe mbono tavangayo kyogero olw'okuba nti ettaka lino liguza abasajja bagwira Abanyarwanda. Amataka g'embuga gasinga obungi gatundiddwa, ag'ebika gatundiddwa, naye ng'ono tanyega. Naye ebiseera bisinga obungi bw'omanya obuvo n'obuddo n'ensibuko y'omuntu teweewuunya lwaki akola ebikolwa bino. Nga bwe nze mbagamba nti omukulu ono wassanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja, mukozi wa ffujjo mu buli ngeri yonna esoboka. Nabagamba lwolwa omwana ng'akola nnyo emirimu waka nga badde si mukozi wa mirimu, manya ali mu kwonoona. Bwe twogerera essaawa zino omwami ono agaasaka ge gattula. Ebyafaayo nga baga nti yajja Emmengo nga talina mukyalina, naye yabalimba. Kansooke mbalimbulule mutegeere bulungi. Nababuulira obuvo n'obuddo n'ensibuka y'omwami ono ne mugitegeera bulungi nnyo nti mu kwekaza era ebikolwa bye tebyawukanako n'ebikolwa eby'abasajja abali mu kwagala okutwala eggwanga, kubanga omuntu ng'okimanyi nti olina ensonyi yandibadde yazadda obuyinza n'abukwasa. Mayiga wajja Emmengo nga bwe tumanyi ebyafaayo byo ng'oli mu lukalala lwabo Museveni yateeseteese okusaanya obwakabaka wa Buganda ng'akozesa musajja mukulu John Katende. Naye ojja weesomera ku bantu nti walina ensimbi, tewalina wadde n'ekimu. Njagala ensi emanye by'oyogera ku TV ne ku mawulire nti byonna bya bulimba. Wajja Emmengo nga tolina adde n'ekikumi era nga tolina adde n'ekintu kyonna ky'okola kikyolina. Njagala kutegeeza Obuganda n'Abaganda, ono omwami yajja ku TV n'abagamba nti ye yalina ensimbi ze era mu buvubuka bwe ye muntu abasooka okuzimba ennyumba ku kyalo Lweza, ng'ennyumba nnene yeesobola era yagimala nga tannafuuka na Katikkiro lwakuba nti ennaku zino gye buvudde katono bwe yagirongoosa etuuka nalina omutindo. Njagala kutegeeza Abaganda obulimba bukeera naye ate amazima bwe gajja gasangula buli kimu. Ssalonga Mulengejja wassanya Kalu Charles Peter Mayiga, osobola okutegeeza abantu ennyumba eyo gye wagijja? Osobola okutegeeza abantu ennyumba eyo gye wagijja? Kale kambategeeza Abaganda, omwami oyo taddamu n'abalimba nti ng'agenda okujja Emmengo yali kyalina era kyalina tayitana kyalina, nga n'amaka g'ayogerako agerweza mwali essaazi nomwakajjadde nga Kamuje ali ku malaalo gy'obeera nti wansi temuli bantu baafa. Amaka ago gaali ga mwannyina omugenzi Ase Mukasa. Ase Mukasa ono yali mwannyina Amayiga omu ku bakulu be. Omukyalo ono yakolanga mu kitongole kye bayitanga Uganda Development Corporation era yali munene nnyo ku ba directors. Yalina ebibogagga bingi nnyo nga mwe mwali n'amaka ago ageerweza Mayiga ge yeddiza nga mwannyina amaze okuva ku nsi era we yageddiza gaali tegannaggwa. Kati Mayiga wajja n'ogamba abantu ku TV ne ku radio nti nze okujja Emmengo, I had my money, nalina ennyumba yange mu myaka gy'ekivubuka. Let the public know tewalina kiwalina. You had nothing. Obuyaye bw'olina Emmengo n'obukumpanya n'obubbi n'amaka g'olina g'olimu essaazi n'ageerweza gaali gwa mwannyoko omukulu amannya ge Ase Mukasa, y'omu ku ba directors aba Uganda Development Corporation eyafa, yali director mulamba. Omukyalo ono yali director era ng'alina ensimbi nnyingi nnyo, yalina properties nnyingi omwali Ezemuyenga, Lweza n'ebintu ebirala bingi nnyo.
naye Katonda amujjulula n'afa omwami ono olw'okuba nti yalimu ngwero obukumpanya mu family wali manti mukumpanya ng'akozesa ka company kali akabbule and my advocates n'asooka acunya buli family member yenna eyamuli okumpi ng'agezaako kweddiza ebintu by'omukyalo no Ase Mukasa mpaka lwe yatuuka Mengo n'atandika okusimba jjiribwa era bwe yafuuka Katikkiro abamu abafamily members n'atandika okubaddiza ku properties zaabwe naye ya Ase Mukasa yagigaaniramu kati nabagambako nti omwami ono era abasinga omwami nti n'ekitobero restaurant yali it was a family business which was set by Ase Mukasa eno business ya kitobero restaurant yali eddukanyizibwa family members musanvu nga naye mwali naye olw'obukujjukujju yasalawo gitakinga over ne bw'amalufuuka eno ng'amaze okukwata eno ekinene n'alyoka agita so era ne waliwo ne mwanyina gwe bayita Anne Mukasa gwe bayita Nina Mukasa ono era alina ka restaurant kumpi opposite ne Kampala Capital City Authority awo era naye y'omu ku ba sisters be era nabo bamuwona bwonyi ng'omusajja ono abafuukidde ekyambika kale saagala oddemu olimbe bantu nti walina ku ssente zonna era mu Buganda ogenda okujja okutandika okubba bafamily eri kwekufuna leave family yo kwekufuna leave nti kati ofunye otandika okubba naye nga yo family wali gitaddemu oluseke weyalagisaanyaawo wali ku TV ng'otudde bino by'otula n'oseka anti mawagali atu sebo toddangamu kulimba bantu tiwajjimu nga tolina adde ekintu neki amaka ago goloza ga mwannyoko omugenzi ne properties endala ze wajja otunda era nga family kutya kuba alimu oluteekateeka ng'obaga ngenda kukozesa kampuni y'amateeka tusobole okuba nga tumanaginga properties zino sebo ndowooza otegedde bulungi nnyo saagala oddemu olimbe bantu wajja emengo olina kyo tolina kyolina akedi z'olina ku Luntebe Road zolina ekyengera zolina e Mukono zolina e Kampala zolina mu Kisenyi zolina eno simanyi zonna ssente za Buganda z'abalangira n'abambejja za bika bya Buganda ssente za Kabaka ssente za buli kimu yensonga lwaki ogaggale toyagala kuva kubanga okimanyi project nnyingi z'otaddewo ezigenda okuba nti zivaamu ensimbi nga toyagala bantu bakumanye wajja nsimbi yensonga lwaki toyagala kuva Mengo kubanga okimanyi bajja kukusaba accountability ndowooza otegere nokuba ti mu myaka gyange nze nalina amaka ennyumba yali ya mwannyoko Ase Mukasa eyerweza n'ekitobero restaurant ne family business ng'eddukanyizibwa bantu musanvu n'obasinga obuyaayi nono sister wo Nina Mukasa yenanyini Kanina's restaurant wali opposite KCCA oba okulira na Cross the King naye wali omufuukidde ekyambika ku mayumba agegere yayina ag'obupangisa nga nawo buli kimu ng'oyala kibatwalako anti bwafuuka Katikkiro ne bafuna mu relief n'otandika obbaddiza properties zaabwe naye ng'eno wabacumyanga buli kimu ndowooza kite kati bw'otula bubbi obuli Emmengo oba ogenda mu maaso nga buli kimu kyonna okibbye ne tuzza akatambi ku bino byenjogedde kitegeeza bulungi nnyo nti mukulu Obuganda bwatomera tebwamanya amasiro nagabalaga ku Sande eri ewedde n'embalaga bwe gali ssente zonna nga bwe zaali mu Buganda zonna buli kimu nga bwe kiri mwagala bategeeza kuki kati nno yoyo omusajja amwali Emmengo kati njala sooka kutegeeza ku jjajjange Kalibbala ow'ekika ky'Enseenene nsaba taata jjajjange ow'ekika ky'Enseenene Kalibbala onnonye ku nnamba yange oba waliwo waliwo oba muwandiisi w'ekikoba Katikkiro w'ekika ky'Enseenene nsaba ononye ku ssimu yange nina obubaka bwe njala okuteekamu ka Bosco essimu yange eri public buno sigenda buyisaawo nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka nina obubaka bwe njagala okuwa Ssaabasajja Kabaka nga saara buyisa ku mpewo kuno kuba bujja kuleeta obuzibu somewhere nga njagala bumutuusaako oba butuuke ku w'ekika ky'Enseenene waliwo ekizibu ekyetaaga okunogera eddagala ng'obudde bukyali ngera nakyo wasanya kalu Charles Peter Mayiga yakirimu kyetwagala tutangire ng'obudde bukyali so jjajja Kalibbala ow'Enseenene oba Katikkiro w'ekika ky'Enseenene oba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka essimu yange eri public nze kasito ate abanyampi bamanyi engeri gye mubuuzamu n'engeri gye mujjamu ate mumanyi ti bw'ojja mu inbox yange biki byembuuza bw'onojja nga w'emasa gange eggongole esiba akabugo nja kukuyisaamu mumanyi bulungi nnyo eno yo sigenda gifulumya information kasooka ngisirikire ngisibe wano naye nga nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka oba oli muwandiisi we naye ate oli omuwandiisi w'ekyamasaagala okuba ku ssimu yange bw'oba omuntu yenna nga asobola okutuukira Ssaabasajja Kabaka jangu mu kabokisi kange nze nkubuli information ebisigadde Ssaabasajja Kabaka yanaamanyi gyagenda okwandulinga kubanga kiri serious nnyo
waliwo information gisigenda kufulumya ssaawa zino n'engeri crucial nyo yeetagisa okubanga omutanda agimanya wano lero nkozemu akaffe kikanso kenjisibe eno awo tuvuddewo ndowooza kanso kenzireko wano mu kabokisi katono nnyo buno obubaka njala bugende bwenna abeddira envubu njala mbuuliza bulungi nnyo obuwulire ekiri ku kiggwa kyewammwe oba ku headquarters z'ekika kyammwe muwulire bulungi nnyo muganda wange Lumbuye gyebalekeeyo kansuubire oli bulungi muganda wange Lumbuye webukeeredde kebyange byo amazima obulamu si lusanyufu tulwana mu buli ngeri yonna naye tetumanyi bwe tugenda kukola kintu kino tukimalirewo ddala obuganda buggwawo abaganda tuli luddawa mpita buli muntu yenna alina ow'ekika ky'envubu afeeyo eri ekika kye mayiga atadde enkwezenge nnyingi nnyo mu bika byonna naye tetwandikkiriza mayiga oyo kweyongerayo buli omu nkusaba yonna gy'oli okole buli kisoboka okulaba nga mayiga ava mu buyinza obuganda budde ku nnono n'obuwangwa bwabwo webukeeredde muganda wange nga akulira ennono n'obuwangwa mu kika ky'envubu jjajjaffe bamusibye ng'emawulire genfunye sobola nakubayo simu kuba buli simu bagitrackinga so olugambo tulina engeri gye tulutambuzaamu nnanga amawulire tugafuna mu ngeri eyo twalwana ffe bennyini era batunoonya wekyoba olina omumanya batunoonya kyobola bubaka tubutambuza mpolampola naye gwe mbukusindikidde muganda wange Lumbuye obuwulire muganda wange tetumanyi kiki abasajja bajja ne bagula ettaka nga mu bbo mwe muli ensowole y'amayiga gye yateeka mu kika ky'envubu ekiri mu kukwagala okutunda ettaka lyaffe eryakasozi ekyaggwa embazi lyagala katunda eyo ensowole eyo eyagala kutunda akasozi kaffe konna kamalawo bwe butyo basimba payini ne bamujjuza akasozi baali baagala nakusenda kutuuka ku kasolya kasozi akasembayo jjajjaffe kayita waali muganda wange abantu abo munnange nga bajja batandika okusimba enkonde ku lusozi ku ttaka lyaffe batuzimalawo tumala ozimalawo bwe tuti nga tubagoba nga badduka baateekayo n'omulongooti nagwo tugenda kunnyonnyola paka webiri empapula twazigobaagobako paka we zaatuuka naye abantu bano babadde basusiza olugezigezi munnange bwe bwali obwo nga tumala okubagoba nga bayoka bajja ne osi w'ekyalo tiyamani munyarwanda yennyini ataaliko nakusaaga nga se bagamba ab'envubu nabagamba olusozi olwo ettaka si lyabo ne tumubuuza ku ddiiru ki munnange nga osajja ng'atandika sebwa n'asooka atufubutulako kaawo n'atufubutulira nno ddala ebiri siriyasi ne tunwekweka nga tumulinze asala akiwulire munnange amagye bwe gano ne gasalako ne gamala ne gagenda bwe gagenda ne tukomawo ne tutuula kino kiri wakati wa wiiki nga 2 emabega twogerera kati mawulire agali ku ttaka jjajjaffe bamusibye twebuuza ab'envubu tuliko ki mbamanyi muli bangi byonna muli bangi naye ffe tetuzannya envubu muliro
tuli ku kye era tuyimiridde ku kyo okulaba nga tujja tulwanirira ettaka lyaffe. Abaganda ettaka kye kituyisa, Abaganda ettaka lyaffe. Waliwo enkwezenge Mike endala gy'asindika eri mu kwagala okulwanira obwakayita. Obwakayita tebabulwanira eri nsikirano ku bakayita 44 bonna ab'emabega. Ensowole terinawo na kayita n'omu ali mu lunyiririrwa. Kyokka kayita 45 gw'aliko ayagala okuzannya. Mayiga agaanye jjajjaffe baasindika amabaluwa wa Kabaka gy'asala omusango gugwe. Mayiga ebbaluwa azisibaga busibazi nga zisigala awo Kabaka tazifuna ebbaluwa ezo. Kabaka kenyini bamugana n'okujja mu kasozi kafaako kuba alina emikolo gy'alina okukolerayo. Muganange Lumbuye, ebigambo bingi kyoba olina omumanya nnaku njereere. Eyo muwulidde kanti omulala mala okuta omulala mutegeeza be South Africa mu muddako information yammwe yeddako. Omulala wuuno nkulamusizza nnyo tica. Bino ebigambo byenjogera si bya tica Lumbuye wabula byange omutuuze. Mulekeraawo okubba ettaka. Waliwo abantu ababba ettaka lya Kabaka liri mu Gomba naye ng'abali kulembedde Sright Kalungi, Kisekka, Muzuula, RDC w'e Kanoni. Waliwo n'omusajja ali ku poliisi y'e Kanoni alina olubuto lunene w'amaaso manene wa mutwe musongovu. Omusajja oyo musajja mubi nnyo. Sula akola ebikolobera abantu bamuggulako emisango naye weewuuba e Kanoni n'otuuka n'okoowa. Ne bamuwa ebbeetu okumanyiira abantu, akwata emigga akuba, asaayo emmere y'abantu agifuuyira. Abantu bakaaba enjala ne balumba Osso w'e Kabulasokoyo gwe baakyusa. Ne bamulumba ne bamugamba Osso abasajja bakaaba jangu olabe Kasula afuuyira kasooli wange muleke amufuuyire kasita yenna nnyini ettaka. Ettaka lino alifunye mu myezi nga 6. Mbu baamuguzizza ekyapa naye twebuuza ekyapa ani yakimuguzizza. Era baba baguzizza ekyapa oyina okujja n'oyo akiguzizza n'ayanjula nti banne si kyali landiroodi wammwe wuuno naye gwe lwaki gwe weemulisa nti gwe nannyini ettaka. Ate Sula mwennyini agenda ayogera nti ayina abajja agajja ne gamuwamba. Abasirikale bajjanga 4-3 ne bamuvugamu ne bamutwala ne bamukomyawo n'ayingira mu nnyumba n'ajjayo byajjeyo n'abibawa. Naye baagamba nti Salimu Sale oyo yennyini Sula nti bano baagala kunsubya. Salimu Sale yaŋŋambye ettaka ngobeka abatuuze bwe bavaako yampe ssente. Abantu abamazeeko emyaka n'emyaka, nze ndi mu myaka 5 naye banzaalira ku ttaka eryo. Naye gwe Sula owa jjojjo luno otandika okusaanyaawo abaana bannambi. Lwaki toddayo ekiboga ewa kitaawo? Ddayo ekiboga gye waziika kitaawo gy'oba okaayanira ettaka naye va ku ttaka lya Bwakabaka. Wakola olukujjukujju n'oleeta n'abakoobwa. N'abakoobwa n'asalawo mbu ettaka lya Sula mbu likyalimu enkaayana mugira muwa Sula obusuulu. N'abakoobwa ebyo byebintu bye wasoma, byebyo bye wasomerera. Gwe bw'otyo bw'otuula bw'olamula emisango gyo. Omusajja ali eno atema abantu, akuba abantu, afuuyira emmere y'abantu, atemya emiti gy'abantu. Naye mmwe muli eyo mutudde ne famire zammwe mulya. Mwebale nnyo bannange, ndowooza mmwe mulinayo obulamu obwa sipeeya mu nsi muno. Lwaki mubonyaabonya abantu okubatuusa ku ekyo? Lwaki mutulugunya abantu? Lwaki mutulugunya abantu bannange? Abantu ne babeerawo ne babonaabona ne babateeka ku bunkeeke muleete muggyeeyo endagaano zammwe. Onsaba otya endagaano yange? Mbw ataagireete ŋŋenda mmusiba. Ekyo kyogererwa RDC ow'e Kanoni. Lwakuba ebifaananyi sinnabifuna naye ebifaananyi ŋŋenda nakoze nawe nyina abantu bange be nnawadde bankubira ebifaananyi abantu abo omu ku omu.
era ngenda bikuweereza teacher obite bategeere baani ababba ettaka lya Obwakabaka. N'otunuulira Kiseka Kiseka omusajja Omuganda mbunze nasayininze ebyapa bya Sulite okola mu Buganda Land Board okola woli okosayininga ebyapa ne mutuuza olukiiko nga kuliko RDC n'agamba wano tewali kubuuza kibuuzo wabula ky'olina okukola twagala kubuuza obusuulu tubusanze wassula bw'otyo bwe wasoma amateeka mukama wo yali akwasa omulimu bw'atyo bwe yagamba okumanyiira abantu ettaka eryo manye ebbanga gye libaddemu ne bannange Kabano gurupu mumanyidde abantu mumanyidde abantu Kabano gurupu mumanyidde naye bannange olunaku lwammwe ennaku z'omubbi zibaana naye lujja kukya bwe ruti nammwe muli bulwayo munywa amazzi tekyakatambi kaye kano kate mmanyi ensi ejja kukyuka Obote yavaawo Amini yavaawo Lutwa yavaawo ne kino kigenda kutuuka naye akatambi kano kalijjibwayo abantu bennagamba ng'ettaka buli muntu addizibwa ettaka lye bannange tukooye sale musale ebintu by'olina bye bisinga obungi abantu mubasendera ki ku bibanja olyoka ogamba omusajja agobeko abantu gw'ogula ettaka ne bwe muli bamuzimbyeko zikkalina ettaka ly'abantu lijja baddira kubanga tebabba libbe emmere y'abantu ssula gy'ofuuyidde emmere gy'otemye abantu b'otemye Sulite tolowooza nti eno ensi Katonda atudde Katonda ali wamu n'abagumiikiriza naye naffe katugumiikirize bannange mutukaabize ennaku basajja mmwe ne bakazi mmwe n'abakooba ovudde emitiyano gye osale ettaka ly'eggomba oliwe essula mu myezi 6 ogambe bamuwa obusuulu gwe minisita nga gwe wootyo bwe weeyambisa ofiisi yo gwe minisita omulamba lwaki mwonoona ebitibwa by'abaminisita otudde mbwate likyaliko enkaayana ekyapa kiriko kaviyeeti simanya tugenda kiro bw'atyo nga bwe yeeyogeza naye obusuulu mubugira mubuwassula n'abakoobwa ebintu bino bwe muliba mufudde abaana bammwe balibisasulira kuba eno ensi twagisangawo ate tujja girekawo n'abaagisangawo abaagitandikamu baafa Adamu ne Eva naye temwandimanyidde bantu bwe kutuuka kwekyo banneetuulira tubakooye mwandituuzizzaako bubina bwammwe wansi RDC weekanoni tukooye tuuzaako akabinako wansi n'obubbi bwo seba atumya butumya oli mugenda mumuleete ng'amukwata nga bamusiba gwe muzuule mulekeraawo obubbi mulekeraawo okubba abantu muzuula lekeraawo okubba abantu bannange tubakooye mu kabula soke tubakooye enkandwa tubakooye erubaale tubakooye ezinda Serugoolya mu lulime ne muluzise buli ajja gw'osayiningira naye olunaku lw'olujja ate ozadde oba mukazi wo oba baana bo bajja kusasulira ebintu bino bannaye mulekeraawo okutukaabya amaziga ffe emitima gyaffe gyafaafa dda mutulaba lwa kutambula ngenda nendaba abantu nga balaajana ne MP waabwe tabayambye basuukunza busuukunza mbuto ku buseera bw'obululu mutuwa obululu tukoze kino ng'abantu bali ku ttaka bakaaba bannanga abantu tebalina gye baddukira Teacher Fred tebalina buli wamu fayiro za ssula zizikirira Kanoni ekabula soke bwe balaba nga banaaswala nga babasindika Kanoni najja mu ttaka lyo n'asazisaawo ekyapa n'akola n'endagaano oyo Serugo n'amusayiningira okiwulira bannanga abantu bakaaba naye gye mukomye okukaabya ensi eno nammwe gye mulikomya amaziga n'enda zammwe zonna bannaye zijja kubonaabona ziribonaabona eryo ettaka bannannyini baalyo baafa ne wabaawo abaliddako ne bawaawo abaliddako ebintu bya Kabaka tebikoma kubanga obwakabaka ffe tukimanyi wadde mwagala okuzimba obwammwe naye tebujja kukoma wano wokka
kummwe buyina okweyongerayo. Teacher akatambi kaye kano nkusaba okate katuuke ku abo bekikwatako. Omukama kuume mwebale kulwanirira nsi yaffe n'ensembyayo nakano mwe abatuuze ab'ebyalo bemmenye mulekeraawo okwetuulako nga babajooga bababba. Musituke mwogeze olulimi lumwe eddoboozi libe nga liririmu. Nedda omuntu yakuwanika ate yakussa. Okiwulira bw'owulira nga kigudde ewa munno mutabuke. Abaana basula mubamanyi, mukazi we mumumanyi, mumulinza ki? Abaana bakisekka mubamanyi, ewuwe mumanyiwe, mukazi we mumumanyi, mulinza ki? Bannaye kanjogera ebintu bino munansonyiwa bekinaakosa naye bano benjogerako bo tebansonyiwa. Lwaki Serugo mumumanyi, abaana be mubamanyi? Lwaki temubasaanyi, lwaki temubakolako? Nze ndi eno ndikakuba nsiri naye mpulira ekintu kinzita. Abantu buli we bajja ne bajja oggula emmwanyi n'owulira bakaaba kintu kimu bannaye ng'abantu tebalina bayamba. Lwaki mukaabya abantu amaziga agajjulujjulu? Abo abantu ababajooga bali nammwe mubakoleko. Nga bo babakolako. Temutuula mubakoleko. Kati mulindirire sali musale ngazze asasudde ettaka. Anaagwa ebyalo ebyo byonna abantu abazimbye ku mayumba ago n'abagoba n'abamalawo. Nammwe mubakoleko effujjo. Lwaki mwe bali bakolako nga musirise mugamba maama ate tunaakola ki, maama ate tunaakola ki? Bwe mulaba bannammwe nga balwana musituke. Kinkutteko nnyo ekintu kino. Omukyala yazze wano ng'akaaba ne bbaawe. Basonda obumwanyi bwabwe, balima obumwanyi bwabwe. Mbu muve ku ttaka lya Sula. Sula weegendereze. Ekinyirikiso ojja kiyitaessavu. Tekyabeera bulungi. Ndoza mukiwulidde. Zezo nno ensonga eziri mu bitundu bya Buganda. Naye nga bwenze mbagamba ku ttaka lya Buganda nti wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne mukama we Yoseti Bahabolo tabasaba mutano wa kale kisere temizire sanga bisi. Unteekateeka gye bakkiriziganyako wiiki bbiri babega ng'abamutubo mu mambo kamazo sibirako ebyabwe wasanya nakkiriza okuba nti abantu bona bagenda okugoba mu mambuka ga Uganda